Wegendereze ebyokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wotuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde. Wegendereze ebyokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wotuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde. Musedde ebintu sabbuuni ne ssukaali byonna totekanga Katonda asasula tewasimba ky'olindira okukungula. Mubbye emmwanyi mugitutte kakati tukaaba totekanga Katonda asasula tewasimba ky'olindira okukungula. Mambye wegendereze ebyokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wotuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde. Mambye wegendereze ebyokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wotuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde. Ennyanja amazima bagitwala tetumanyi bweri totekanga Katonda asasula tewasimba ky'olindira okukungula. Olisa abantu ne battibwa mu bintu ebiryawo totekanga Katonda asasula tewasimba ky'olindira okukungula. Abaana amazima babasiiba tetumanyi gye bali totekanga Katonda asasula tewasimba ky'olindira okukungula. Naye mujoza abantu mujoze nnyo mmwe basajja bato totekanga Katonda asasula tewasimba ky'olindira okukungula. Nambye wegendereze ebyokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wotuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde. Nambye wegendereze ebyokola kubanga ebintu ebyo bye weekola olibako wotuuka ng'osasula byonna ebyo bye weekoledde. Tubaliriza ku bitabizo nte eky'obubbi obunyazi obuli wano bukamufungula bannange buno sibubbi nayo babukumpanyo babulyange eno kuduula eno kujoga ye mukyala mushemeza mwami mushemeza bannange nedda twetaaga okukyusa mutwagira banafe abakatagira property consultants abakugamba nti gende waabwe ku ofisi zaabwe wali ewa gewalusubi mu katawuni awo ng'ogenze ku luguudo lw'ejjinja balina mawujolo booti awo wenyini wosanga abakatagira property consultants balina poloti enteeketeeka obulungi bakuwa ekyapa mu bwangu balina ettaka kosobola okukola faamu n'owulira ddala ebintu byo nga bitambula ddala bulungi oyagala motoka mpya oba nkadde gendayo oyagala nyumba eggwerere ddala gendayo manafe abakatagira bajja kuwa emmotoka ennungi n'empeereza ennungi. Brand shoppers basangibwa Kabalagala bagamba gendayo ku lw'engoye z'abaana eziri ku koligino bajja kubanga bakuwa engoye ennungi ne musumba nammwe mulina engoye wa Kings and Queens events Mpozi Kings and Queens events esangibwa wali ku Jesco Plaza ya Wilson Road n'abayo bali ebibala kuganda ebyo kyebiri n'ebisinga okuba nabyo ebirungi decoration tuna classic decoration tukubebifaananyi ebirungi tukwata videos ennungi tukola buli kimu nga kirungi nnyo ddala. Kings and Queens events n'okwogera ku mikolo wattu twogera ku mikolo era tusanga ku Jesco Plaza Wilson Road CB14 wazi mu basement. Kanisa yo eriwa kanisa lwagiranga waitira kanisa atulire kanisa jabange ni mobile gaya kanisa online church tugeze kanisa yekola bitufu eringanga bolaba amasaba amatufu abasaba batufu tebeera era muno omwogerako boti bekapa ate naganya mukwano eranza nina omusawo wange bali aba omu ali London mu Central London n'omulala ali Buyindi gyogendanga bwe kasangendayo ng'omanya owedde ogenda okumalawo obumazi bantu ate bantu beeranda ne bagendeka buli lunaku ogenda situka ng'era omuntu ng'olina botutebanotudamu nti oli yafudde gundi oli yabadde agira bwati nekagira musumba ekigenda maaso mu ggwanga lyattu yesebo kyekyobunyazi mukyala ng'ajja wano mu Italy avudde Italy bwe yatuuka wano nga yeekomana n'omwami Kasayija n'abaana b'ettala babali babega wa kamera lwaki obuyita obubbi kiki tobuyita bubbi omukyala tulumirirwa gwanga yajja okutulumirirwa kubanga twali tumaze okuva mu kiri ekibiina ky'emmwanyi ky'ensi yonna kati nga tulina ofuna omuntu atutaasa kati omuntu wajja n'abalumirirwa omuntu wajja n'akuyamba ku mwami wanoga abenzi abo simanyi oli wa family yange ng'omwezi omanyi kankubulire mukwano gwange yali mugagga wa ku kyalo agamba nti ndi mugagga wa ku kyalo nkola ntya naye olumu yajja ku mukolo talina mmotoka tumugambye te mmotoka ye ekoze etya tina nti gundi amazima mbawulire kakoza teyampadde ku mmotoka ye leero kibola basijjidde mu mmotoka nga mugagga wa bannaabwe kati lyogo bajja investi omwavu yajja okuinvestinga tena nkyava-investinga ng'alina kusaba gwe gwagenda okuinvestinga yajja nakasawo ka make-up we n'akasala enjala muyigenga okusiima bwe yajja yatuukira kwani
yajja wa Kasayija. Kasayija. Oyatukira tumanyo naye tutiyogera. Yatukira wamwe mu aba family. Kale wa Kasayija. Yatukira mu family yammwe. Kale wa Kasayija. Olokwe wali minisita wachi. Wabyansimbi. Kitene evo omukyala waabane wabeera usigalo bwafumbirwa minisita afunira wa bakuumi. Kati wabanga yajja mwavu n'afuna Kasayija yafuukirawo wa Ssente. Kitegeeza kati kituufu nti omusigansimbi mukyala wa Kasayija. Tisoboka. Tubali tumanya ate kati kwa family kasita oyogera tetu. Wa family bwoba oyogedde. Ati kati ngofenga abenale. Sonta agamba Pineti muka Kasayija. Otamidde. Oli mufumbo. Otamidde ani. Nga nafumbi bwaddi. Ati kati nakubuuzizza kati oba kati Pineti mukyala wani. Wa Kasayija. Oli muyaye. Ani chotuka. Investor wani. Soko yogera kiriti kimenyewo. Sente zaffe ze babba n'endiru ze bakutulanga basoba. Anti kyekyo. Bayiya buyiya. Gamba nti kimenyeemu si mukazi we. Omuntu okulumirirwa ensi si musango. Babanga oli ayita omuntu n'abalumirirwa. Mwe mwanyi. Gavumenti. Tulumirirwa abantu baffe betukulembera. Nga mubajjako ebyabo. Okutababonyabonya kubakalubiriza kubasere mwanyi. Tubajjako nga ki? Investor mu Luzungu. Mu Luganda bamuyita batya investor. Ennyanja mwagitwala. Mu Luganda? Musigansimbi. Kati ono musigula nsimbi. Yajja kusigula. Kola boti tewali asiga nga talinda kukungula. Yanti kati musooke musige. Kati yasize. Musumba babbe. Twasisinkana wano omukyala. Twakwatanganira wano. Omukazi we yajja wano nga bajja bulungi nga babisaamu engatto. Bakukutabye bakukuta. Baabo paka nammanve nga basooka bagamba musigansimbi nti omanyi. Kakati wano tukuwaddewo yeka 3 mwezi okumala emyaka 49 toyina ssente tosasula naye tugenda kuwa ne bamukwata ssente ate kuzafuolera biliyoni 13 ne bamugamba zizo genda okole ne bamugamba emyaka 10 togenda sasula masanyalaze togenda sasula mazzi togenda kusasula musolo amanyi mwe mwogera nnyo ne lwasano bwatu yagambye twogera mwogera bwe nali nsoma ne professor wange bamuyita professor Nsanja. Professor Nsanja yangamba ekigambo nagamba mu government subire nto tulimba mu government erimu obubbi ojjabira ku bino wammanga ejja nobera omuntu anyigiriza abalala nobera wajja okubira nagamba nedda mu musonyiwe omuntu oyo teyabadde banyigiriza bunyigiriza yadde akikola ku lwa bulungi bwammwe ng'akubira naye ng'oluusi anyigiriza yeye mwennyini nnyini ayogedde naye nga oli wali nga kifaananyi gavumenti ku gavumenti kyobona banneewuunya madide Peneti nemujja mumuyita mu parliament mumuyita kubanyonyola ndiki yaganya okujja atubulira akala n'akataano diiru eno mugitandika mutya mwabba naani mwakutula diiru naani mwatandika mutya Peneti yasayininga ku lwa Uganda mwade mumuyita ku ki waawano ngeyasayininga ne Uganda yeyasaba anti kampani yayita mu kikampani okitegeera yayita mu kikampani n'akituula mu kikampani ekivulanyizibwa kumanyinga uliza kineno byewunyisa oyinza okya olunaku lumu notega emikutu egimu oli natandika oyo no ye musumba nagamba sumba tawemula sibola kuwemula oyinza okubeerawo notega omukutu ogumu ogwa wano negugamba bannaffe nyongera okubategeeza nti nno ebyo byabadde bikyali bwe bityo waneeno ne tufuna ate amawulire amalala omusigansimbi owe erinnya omusigansimbi Pineti bwe yayogedde ku nsonga ez'eddwaliro yaganye okuvaamu ekigambo kyonna wabula omwogezi w'ekitongole bw'ati bwe yayogedde kati guteeka omwogezi w'ekitongole kyonna kyoyinza okuba nga kiri ku mutima gwo nga asobola okwogera si bituufu wena yenna nedda toteekawo kanjege byayayogera omwogezi wuliriza kino yogera mutulabe omwogezi w'ekitongole ng'ayogera
omanyi kakati okusinziira ku ddwaliro ly'Erwa n'Emmwanyi lyalabika nga liyingira mu Panado nga ziyingira zokka naye era kyategeezezza mu kunoonyereza nga kirabika nti takisi zibeera ziyitaayitamu nnyo akawungezi ne butuufu. Ebyo tubibamu ebituli. Kati waliwo omwogezi omulala ate waliwo omwogezi omulala w'ekitongole n'avaayo n'agamba akati yegwe kati gwe mwogezi w'ekitongole ekyo akati bannange obugombe ebisatu bwe mwawa kampuni eyo eya Vinci obuwumbi 10 bwagenda bugula emitayimbwa 10 emigomo ddala era obuwumbi 10 ekirala ne bugula ensawo za sementi 10 ezizimba ekizimbe nga kinywevu obuwumbi obulala 10 bwagenze ne busimawo ebinnya bye mwasanzeewo. Tebe eddoboozi lyani? Tebe eddoboozi lyani? Awo tabyogera tebe eddoboozi kitongole ekikumi buli mutayimbwa gwa kawumbi. Nga gwa kawumbi ati ojeddwa olina kubanga lya buwangazi. Omusajja taswala mu bulungi nnyo. Kakeeza wano kakweza ne bakubako naye n'agamba nti yafuna akabeegi. Oluguudo lw'erugazi ng'abeegiyo okudda. Naye era mwogezi omwoyo w'ekitongole oyo. waliwo ekirowoozo gavumenti kye yali ereese. bwakuba bakituusiza ate kati ku baboodabooda. Nze njagala abakungu ba gavumenti bonna babakebera emitwe. Wabula nga tebannakebera waliwo ekizibu. Wayinza okubaawo ekizibu. Waliwo ekizibu. Kuba kyewuunyisa. Bakebera abakungu basookera ku mukama waabwe. Ananga nti bayinza okunkebera nga nze omu ku bakungu ba gavumenti. Era kyembadde nkugamba wano. Naye waliwo gwe njagala basookereko balinga banna. Tomwogera ali. Kyembadde nkugamba. Bali bakungu bannange. Kyembadde nkugamba. Naye kwali. Kyewuunyisa omuntu agenze n'omuwa ekizimbe bwekiti ekifaanana bwe nabba obumbi n'obuwumbi oba nagenda ogulaga obuwumbi babulwe babbye ebisatu mwana mwabutaano omuntu bwagula n'agula bbulooka n'agula busawo sementi 10 ku biliyoni 10 abeera akubbye eki nga buli kasawo ka biliyoni namba gyagula gyogula omanyi otya olowooza sementi agenda okuzimba eddwaliro omusuubira kumujja kyebadde nkugamba omuntu amaze okubba bw'ati n'ogamba ate omwongedde ate omukisa omulala ate okubba kyekinaye omanyisa okubawadde mumanyi nomugamba nemwanyi nenyini abeere nga yawugivunayagibbaabagale mu ddwaliro noze eddwaliro sitoowa omukyala gwe weesibako asobokwa nekibayite mwanyi takimanyi kati bamuwa bati okulembera emwanyi ani si agenda oziyoola gavumenti nze mbabuulira bikopo byakyala gavumenti abakungu baayo ne bamusiga nsimbi tweveemu tubakole tamala emirundi kyeyakoze abaagala omusigo yakunamye bwati nagamba mulebe tamale yamyudde n'okumyula buwandi bannange oli mukungu munnange bayivesita mulebe tusome ekyawandiikibwa fune ekyawandiikwa kota bayibuli ino ekyawandiikibwa mulebe ekyawandiikibwa nemu olusooka nerugamba bwe ruti buli omu abikuleyo bannaaye wena wooli balina abakazi bagenda babikula Matayo ngero 11 olusooka minzaani ey'obulimba ya muzizo eri Mukama malayo naye ekipimo ekituufu kyasanyukira minzaani ey'obulimba ey'obuwumbi 3 omwana mu 5 ne mugamba nti ddali kyeyapimye kyasobodde okugula emitayimba ginene 10 nebusawo sementi bunene 10 amazima ate n'olyoka ogamba bayibuli egamba nno ya muzizo eri Mukama ate olina enjawulo ne faza kiibi kakati wano tutandisa faza kiibi munno wuuno yani abo omulala awo abaali basinga okuwanda omuliro baafa balinga waawonganga zinza okubaawulya nitambula ssaawa zo nengenda ewaffe nze mukulu nze nsigaddeyo okuzaala omalize mwana wange gwenazaala minzaani ey'obulimba ejjira mu bintu bingi musumba obuwumbi obwo ennyanja wano baatulima nti bagenda girongosaamu mwaka abantu babagoberayo ddala nze kamwa kwogera wano nze ni mwavu lwa gavumenti eno
Ingini yange bagitwala nkyogera lunye wano. Bagitwala bagenda kufulyamu ennungi. Eryato lyange n'obutimba ne babitwala mbu tebiri ku mutiro naye nga tebyali ku mutiro. Olabika nawe wadduka buddusi. Ababbe ingini yange murebe. Tabale ebintu yetwadde ekyo kati sikyalina tekyembuuza kiri kimu obubbi kyeki. Obubbi lwaki mutulumiriza obubbi? Wuliriza kineno obubbi kwe kukwata ekintu ekitabadde kikyo n'ogenda n'ogera n'okulagano kikyo n'okitwalira ddala bw'otyo mu bukumpanya. Mwarwana Mutuuwemu yange luwero mwarwanira wano. Luwero wali ennyanja. Mutube bukubi naffe mutwanyi. Mutube bukubi mboko. Mugambe tutufulumize teeka. Buli atalwana ku maca mugamire ku maca. Tubakuba ekiboko. Oba mubuulire ssente tubawemmeka tuzisonde. Tumanye nti tubasasudde temukyali kutuwoleza nti twalwana. Mutuule ne banne bwe mwarwana. Mutubuulire omuwendo gwa ssente. Sooka ondage mpapula zammwe ez'okusayininga bakizo genda okulwana bakuliko omukono gwange. Mwarwana bemwe mwerwanirira. Abagala betukola musenguke. Anti soda mtu kuba kulwana kwa mwe kabulangano. Abalebe. Murebe.